No. Gravity I number yange. Okay. You know. So he reached out. Ne gundi na reaching out Aaron netukola. Gravity kye yabaddeko kyadekika. Ye yatidde yabadde akola ati yetereza. Gravity yatidde. Kateterera. Nene lero yimba. Tetwasinzidde ku bavola. Okay. Twakoze bukozi luyimba na message erimu ya busawo na mpiso bye byambalo bye twayambadde musawo na mulwadde. Okay. Kati zengo mulwadde kati atenga mumanyi enyambala yange niwe mbangenze wa doctor kati omusujja gwanumye nga nyambadde ntyo ngana okudduke wa gravity abimalirize nemwe kabi ya muzironda mutya soba naye kutuyimbira rubbish botyo omuntu ku nsi olina okufuna address ne kyokola ngaye bagamba nti prima akola ki prima atunda lusaniya eje emyaka ne height obo obunene bwoliko n'obuwanvu oli bagamba muwanvu naye bambaga mumpe omutwe gwe wesese pichi empty kana akanyiriro konna lwaki abakolana tebakwesonyiwa basobola kunesonyiwa basobola kwesonyiwa nyirira eno sigala ngo omuwala nasobola okusibuka nga which is impossible enkudi balina teekamu obulusania yalina okunyenya ekyensuti mukudi ye kati babateekako omweru kwa kyekimuluma ekibaluma nti byagula artificially obina naturally okugeza nti oba lisagenze mu fako nagula akabina gwokalina naturally tayinza kwagala okitegeera oba sikinyo naturally enyirira yagikolera ebintu bingi eyiye atengera bikere ekyamusumbuwa so kati aba alina okunyiiga kati atanjagala tasobola mwagala namwagala tasobola kunjagala kati oli mumpinga engolo kitegeera zendi muwanvu nkomeeri saabitegeera ozungu lwa P1 no omanyi otwagamba mu kusomero empty tins kati ate emyaka gye tuli tosobola kukosa luzungu olwo oba radio na message oisaawo tosobola kukosa oluzungu naye nga understand she's a dropout omuntu nga yakoma wakati awe nkutegerayo weekoma so kati yalabanga bwatyo bwalina okwaprochinga situation ngeno okufunamu kore yalinawo bu MBs omuyisaawo yabulinawo so naabukozesa bubi okitegeera kuba ebintu ebisinga bagamba afuna byabwereere kati lwakozesa kasente ke kamuluma kati aba alina okukola ki okuvuma abantu because kasente kava wala gwa kasente kava mu migulu kayitaka apart together kani made sabo yo olusani asoka yimbe muko party eyo tulire wawulikika kuba sina bwe nenkana nayo mazima ddala wanakuleterega ndamu yetaaga visa okitegeera zagenda mutaba na visa ngamba yetaaga sijetaaga ekyo kikulu kati ze music ate siyandisa ate yolusanya berumulisa kati obusungu bubaawo okitegeera so kati na wannenkani ndabika yesi yange ngolo haiti kati byanjawulo okitegeera osobola okuvuma nemanya nti bwovuma nayo tebali kibagenda kuvumako omwewe mu apartments obo twasobola na kiwa kirogo bangamba kifuwe mindi bangambe ne spice ya kiwa bwana akugula ko ate ne kiddukire ne wani nekitanko okuyimba okuzinira ku nnyimba za Shiba Katolo kyegula bandi Shiba to kyensemeza kijja kufuira emindi n'omwana